Etteeka lya UPDF eryayise litanakuteekebwako mukono lirina engeri gye likwataganamu nammwe aba kubanga waliwo ebyambalo ebiwerebwa ebigamba it's a preserve of security forces. Those forces nammwe muli nga uniform yoyo engatto omuguwa guno gw'oyambadde n'enkofiira. Etteeka eryo eririwo likavalinga buli kyambalo kyonna ekya security, si kyamagye kyokka. Kakibe kya poliisi, kakibe kyamagye, livunaanibwa ku kyambalo ekyo kyonna. Ekyambalo na byonna bye tuyitibwa ebintu bya security. Okay. So kati tukuutira abantu abadde bambala uniform zaffe ezeefaananyirizanga kati babiveeko kubanga obuzibu buli nti kireeta obulabe bungi. Ekisooka oli bw'ayambala ekyambalo kino n'agenda mu public kijja kuba kizibu nnyo okwawula ono genuine mupoliisi oba si mupoliisi. Ekyokubiri kivoola nnyo security agencies. Oyambadde ekyambalo kyabwe toli munamagye toli mupoliisi oyagala kwefaananyiriza ng'omupoliisi, so kivoola nnyo ekitiibwa kya security forces. Okay. Twagala tubalekerere security kola ogwayo bw'oba oyagala bw'oba olaba nti onyumiddwa uniform yingira yingira poliisi twakamala ku recruiting, yingira amagye ga recruiting almost buli mwaka. So kati yingira mu bitongole oyambale uniform onyumirwe. Amagezi gobawadde gujjukira internet ey'omulembe ba Blue Crane Communication be bagirina. Laba video ku simu yo, upload and download, genda olabe streaming live nga program eno bwenjikola ogende ku internet ogirabe nga teyekwatakwata. Aba Blue Crane Communication be bajja okuwa service ennungi internet nga teyekwatakwata ogenda basanga Kololo ku Nyonyi Gardens n'essimu yaabwe nja gikuwa 0200 306 200 0200 306 200 beba Nyonyi Garden beba Blue Crane Communications kubajja okusanga Kololo ku Nyonyi Gardens. Aba Mothers Union na Mirembe Diocese ekibiina ky'abakyala abafumbo bagambye nti bakuyita mu Mothers Union Run emisinde egy'okudduka mu bunabyalo ng'ennaku z'omwezi 7 ujja kuba Lwamukaaga olujja. Emisinde gino egenda kubaawo ku ssaawa M. Bagenda kusimbula ku Lutiko ya Paulo Omutukuvu Namirembe wali waggulu ku Lutiko nga omuddusi omukulu ajja kubeera General Edward Katumba Wamala. Baddusi abalala Bishop Moses Banja ne mukyala we Reverend Canon Professor Nasaka Banja Olivia gula kajozi ka mitwalo 2.5 osobola okwenyigira mu nteekateeka eyo genda Namirembe ku Mothers Union ojja kafuna bulungi. Akugambye ye Roslyn Kawiso Bingi chairperson wa Mothers Union Namirembe. Mbebaza abatambula naffe mbalaba Council Lilian Kikoba ine ekibuuzo kyabuuza afande nja kimubuuza. Afande ngenze ku mateeka ku penalties ekyengassi ezaleeteddwa empya ku misango egya traffic.